Finally, Abba Marcus Mayanja, mutabani wa Jose Chameleone, ateereddwa. Bamusibya olw'okubeera nti ate yakuba mukyala we n'amwogoloza naye amawulire amalungi ateereddwa. Libadde essanyu jereere era nga twebaza Jose Chameleone ne twebaza Danira omulimu gwakoze. Akanso ogenda beera nga otuyitiramu bafubye batya tuddeko emabega baamukutte batya guno omusango gwe yabadde akoze effujjo lyonna lyazaakola ogenda beera nga otuyisizaamu gye tunaagendera ndowooza ewa mutabani wa mwami Kyagulanyi. Jjukira badde bamwetaaza omutwalo gumu ogwa ddoola simanyi yagusasudde watannagusasula sooka otubuuliremu omukulu bamutadde batya mutwale ku Megatron alabe tuyiseyisemu ensonga kati mu bwangu ekisooka dakikemu 2 then tubatwale ku kinene. Ono omwana yafunamu butakkanya na girlfriend we naye oba baali beekubamu emabega eyo yamukuba n'olunyiriro baamukwata byamabega ono yamugunjula ddaga tannafuna na lubuto oluvannyuma lw'okugamba nti baawukanye bw'abuleka mu lyago nti baawukanye omuwala n'agenda ku poliisi n'aggulawo omusango gw'omutulugunya era omusango gwa davunaanibwa baguyita domestic assault. Kati gwe omusango gwe yabaddeko naye eri amateeka geeri gundi common law yaabwe nadamu criminal efaanana nga Bungereza nga wano kubanga nabo baafugibwako bwa Bungereza. Kati era ojja kwekanga nti wano bakwata omuntu bakudetaininga essaawa obutasukka 48 era n'eno gye baakwadde omuvubuka bwe kiri kati sente gundi yaziwaddeyo ziba essaawa 3:48. Kati bail application obukumuta lwakuba bye ebyabwe tebiringa biffe ebyano biba bimanyikiddwa omusaaba bwe guti nti okuwa bail osasulayo ssente bwe ziti mutwalo gwa ddoola era waba afulumye gulina kubanga bakoze eki bagusasudde ku level ya Chameleone ssente zo si nnyingi omutwalo ogumu si ssente so kale yadde akisobola kankulemu bwe nti katono ate okomewo kuba ffe tulina story gye twakoze awo bwe baamukwatidde ogenda beera nga otunnyonnyola enkwata ye kuba mbadde simenti yamukuba dda bikomyewo bukomye n'obusungu kati alina kumuddira musonyiwe. Kati poliisi ze eri ebikola tebiringa wano bajja kubanoonyereza bwe kinaazuulwa nga tekyali bajja kumwakwitinga. Kale katugende mu maaso kanukolemu bati katono nnyo ate tukomewo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mutabani wa Jose Chameleone Abba Marcus Mayanja muna mwakitegedde bamusibye bamwetaaza omutwalo gumu ogwa ddoola okubeera nga ate ava mu buzibu bwalimu. Basinga mwebuuza okuba omukazi wano mu Uganda nga tubakuba ne tugenda ku poliisi naye ne batugamba bawage muleke gwe wabadde mukwano ne tuddayo nabo. Wali mu ggwanga lya America gye yakubidde mukyala we abadde lubuto era yamukubye n'amukuba n'amuwuguluza okusiza ku mawulire agatambula naye saawa eno omusango bamutaddeko munene era okubeera nti ate awo n'omusango ogwo alina kusasula omutwalo gwa ddoola. Chameleone ali mubuzibu amaanyi. Remember Danira embeera gye yamuteekako luli ne Abba Marcus yennyini embeera gye yamuteekako n'ayogera ebigambo mukulu tasobya bannayuganda ne bawaga omwana. Saawa eno si mwana musajja mukulu aweza myaka 20 era poliisi yasibye omusajja mukulu bwetuukira okubeera nti afunisa omuwala oyo olubuto teyali mwana muto era abasinga bagamba nti Abba Marcus ono tukola nkola yeeweeza omumba yesasulire ssente zino tatawanya taata we. Taata we ali mu kutya agamba ki ekiddako. Obuzibu Abba Marcus bw'alina saawa eno kuva we yarekodingiddwa nti muzi wa misango saawa eno alina emirimu gy'atasobola kukola ali mu ggwanga erya America. Tetumenya kumanya nti oba saawa eno akola kuba luli kati musibe ne waba tali musibe luli obuvunaanyizibwa bwalinga Chameleone. Saawa eno omusajja mukulu alina okulabirira famire ye
n'okulabirira asobola n'okulabirirako ku maama we ssaina obuvunanyizibwa asobola okubeera nti ate abwekwata. Tuli ne Kansu Matovu agenda beera nga atubuulira emisango gino gye batadde ku Aba Makasi ayinza giwona atya, tujja beera nga tuyitawo awo ne twalabidde Mwami Kyagulanyi Ssentamu ne famire ye ababadde balina omukolo gwe bali omwana n'atuula gw'omwana munene akaana kakaaka akaana ka Solomoni kaana kaaka bambi era nakaagadde abasinga ne boogera ne bagamba Mwami Kyagulanyi yagenda kulya sikuuti yagenda kweyagala ku mbeera embi eri mu Uganda wano ne ŋŋamba nti omuntu teyeeyagaleko mwagala Mwami Kyagulanyi yesibire mu nnyumba mwagala yesibire mu nnyumba wano bali baagala kumukwata musajja wattu n'akola ki n'abomba. Alina n'ensonga njaga tubeere nga twogerako katono nga gwe oli mu nkyukakyuka maama omukulu Salamu Musumbu yagamba tajja genda ajja kubeerawo saawa eno yaginyise dda mu nsuwa naye nina gwe mbadde naye naŋŋamba nti biro byonna bye yayogera nti sijja kuva mu Uganda ensi yange nina okweyagala mbu yali akuba security kimmooni bagamba awo notuna omukwatira wonna ye waali kati yadduse awo tuli. Kansu sooka obuze ku bantu ate tubire nga abantu abane mbabuuzaako ne gyemusinzira okutulaba abafunye ebirungi tubasanyukirako ate abalina okusomooza ne tubasaasira naddala bannaffe abali mu nsiko y'akatemba n'okuyimba twafiiriddwako munnakatemba Alex Mukulu tubagumya n'abafamire mukama abagumye baganye n'okumusabira nabange nti namirembe yekubye omutima badde baganye lwaki nti abadde tasaba anti kati n'ekirala bano ababadde mu lumbe olumbe lubaddewo okumala ennaku ezi kati Alex Mukulu tabadde mulokole jasi bali mikwano gye gibadde emirokole Baserwadda Kiganda n'abaddewo namirembe awo kati bamusabire kubanga bw'aba ekirungi nti abadde abantu abamu babadde nabo okumpi bannaddiini kati omuntu omanyi waliwo omuntu wali Katonda nga ye olutya lwamutya tagaana kulinnya mu njuyi nga yagamba oyo ye mutiira ddala ng'amusabira gy'ali kati omusabira tomanya then eyo nga tuvuddeyo ku nsonga z'oleese ssebo kati Aba Makasi awunya atya kuba ekkomera lyo mwana wa myaka ameka 2 musajja kati musajja wa myaka 2 buno obusolosolo bonna bwe yakolanga buli yali muto kati musajja mukulu buli kyakola kivunaanyizibwa ku ye. Ekirala kati mu Amerika gyazizza omusango amateeka fenna Amerika afugibwako Bungereza kati abasinga common law amateeka ga practicinga naddala agali mu criminal gaagala okufaanaganamu n'aga Bungereza era nga agali wano kakati for example bamukwata Friday fon tugamba essaawa 48 ne mu Amerika ziba essaawa 36 ku 48 ezo olina okuba detained naye kati ye oko bamukwata Friday ezo public holiday tebazibala kati kitegeeza okubala okwe kwali kunatandika ku Monday oli bakuterekayo nga zo tebazibala singa bakwata lesasumba bakutte Lwakutaano kyasa kati nga bamukwata Lwakutaano Saturday Sunday ezo naku okuba koti tezikola public holiday ezo tebazibala singa bakwata ku 25 enkya Christmas yo public holiday tebagibala bajja kuddamu kubala lwa 26 babala zino nnaku kati essaawa zaabwe 48 ku 36 ezitambula kati ne wano ogenda okwekanga kifaanagana 48 hours olina okuba detained nga tonnaba kutwalibwa mu kooti kati era ne bail kati ate waabwe kiri standard kiba bimanyikiddwa nti omusango bwe guti oba wakufuna bail osasula ssente bwe ziti naye wano ewaffe mulamuzi yasalawo ye naga aleete bwe ziti kati kyova olaba nti ye singa baba bakumuwa bail kuvaayo yeetaaga okusasula omutwalo gwa $3 $3.7 zawa omusango gwe bamuteeddwa ku domestic assault naye byazze ddi omuvubuka yafunamu obutakkaanya emabegako ne mukyala we n'ajja n'alangira nti babulekinze apo bw'agamba nti baawukanye naye ate nga banguye kuba twasooka ne tufuna amanyi famire eyo gundi eyo ebaddemu obuzibu omukwano gw'abo abaana jjukira akatambi wakalabako nabuulira naye nze nina eyabumpa era nkyabuyina musimu
era Hana yakawala kati omuwala y'omugo yali nayo kati omuwala nga bakola bino yoyo ali olubutera omuwala oba ono yali aba naye alekera yali aba nga bali mukwesa empiki ono wamugamba kyuka daddi mami kyuka nedda kyuka nabuwulira nga babutendereza bwali bulungi babumpa nkuweeko naweraisa ku maaso kansokoze bubi kati akatambi ako wekafulu ne katuuka Kamiiri Kamiiri ate bigaba byeyogera nga biwaga mugundi biwaga mulenzi omulenzi kyabadde yekola ku intaneti okwo ayina tiktok gundi ye yo watuuka mu ruumu ng'asooka asansabaga buli kimu yeewummula buli wamu akoze buli kimu akikoze kati oba yanywedde enjaga oba yakoze ekyo oba yafunye butakkaanya ki n'akuba omukazi ne mwana yeesigamye ennyama okusinziira ku kyagenze ku poliisi omukazi waba yamukuba teyamukubye kati kitegeera yamukuba dda kubanga yamaze kuba nti twawukanye omukazi n'agenda n'ateekayo omusango yamutereka buteresa omukazi kakati kwe kumwitwala ku poliisi omukazi yabadde akyagala abba ng'amukooye naye amukooye ayina lubuto kisoboka kakati naye nga most cases ojja wegendereza abantu abasinga abawasizza abasajja nga baddugavu baba bawasa abakazi abazungu oba abawala abazungu kamabe basambi ba mipiira kabe baki biggwera awo nalaba ebuwe wano ebuwe nga nyuma story y'ebuwe yali ekaana omukazi out of the blue neyeekyanga jjukira ebyobugagga byonna baali bamaze okugira ebyobugagga byonna omukazi n'abitwala era sawa ebuwe ndowooza akaddamu ottereera nga amaze okufuna omulimu oba okutendeka anda eno gundi reserve team ya gundi ya Galatasaray kati n'Akimi yali akaguddemu lwakuba Akimi ebintu yabitereka manya gaani kati abakazi abawala abazungu baba bakimanyi ebbanga lyonna kati ono omuvubuka kimanyi omuwala ono mukwagala okubreaking up naye yakikoze nga revenge ate ensi z'abazungu nsi z'abakazi n'abaana nsi bakazi n'abaana na bisolo abasajja be baddu baabwe kakati kizibu nnyo omusango okuguwoza naki ogundi omukazi omusajja ndala ku misango egyo gyasawuti lwadde tebannagusala katono gwamusinze dda bajja kumala enjawulo yaabwe kuffe banoonyereza naki naye nga kkiriza gaana omukazi era aba akulimu 7 ku 100 oba osigazza 3 kuprovinga mukazi wrong kkiriza gaana yeye kuprovinga omukazi nti si kituufu era omwana oyo olusozi lwalulekedde gambalaga naye kiba likodi mbi myaka 2 kuba saawe nayina emirimu gyatasobola wadde baloopye muloopi alina emirimu gyatasobola kukola mu ggwanga lya Amerika egundi ye eba efudde olukeberako nti bamusibako obuzibu buzze naye kati ekyo ne kibeera awo naye bw'oba nakwate ku buli amata ekirungi ky'ensi ziri nga butafaanana wano gujja kutambula paka kati olwa nti badde alina essaawa 48 okuba nga atwaliddwa mu kkooti era ajja kutwalibwa leero si lwakubiri olwaleero wamanya Friday jjo ne leero abalina otwalwa mu kkooti banatwala mu kkooti oba basaba ebbeeyi omulamuzi oba agikkiriza omuti mala tebagikkiriza agendeyo bajja muwozesa bamala omuwozesa gunaamusinga ajja kusibwa ngaera kojjaawe Palaso bwe yasibwa incident yono gyolaba ku mutaani wa Chameleon ogenda okulaba yeringa era yali ku Palaso yakuba mukazi yaba n'omukazi bw'omala okuba n'omukazi omukazi yamusanga alina n'omwana era omukazi n'amala naye n'aleete obafuga okutakkaanya era naye yatereka misango ono adde amutulugunya biki byatandikira kakananga naye asibiddwa so kati kyemmanyi saa zino Palaso amanyi omwana oyo kyafeesinze yadde omwana aleeta nategeera ndowooza mulamu gwa bulamu kikiriza oba kigaana noba ye gundi amanyi akyali muto abba si muto abba yamanyi akyali muto nawulira ayogera nga buleminga kitaawe obutateekinga buvunanyizibwa nakinaki eyo tebyogera omwana muto byogera omuntu alowooza nti akuze ng'asobola n'okujajinga kitaawe nate baga nti biri ebigambo gundi yabimuwanga ddanira abe si mwana gwe bainfluencinga abaana bali ababeera eyo abaana abakulidde ebweru eyo balina eddembe buli kimu balaba nga endaba yaabwe y'ebintu si ey'abaana bafe abaana omukuza n'empisa ennyingi ate okuinsalutinga omuzadde nakyo bali tobabuulira naawe awo okusonga munagamba
daddy ogamba kino nze daddy I can't accept with that babwedde mberingi kati so omwana tomupache mukulu yi abana tumanyi kyoba okoze kati abana abakulu abagize boononefu so yengedde ba raising oyo mwana ko bebe yali yako nagaire bana bikulidde ko bito wiba kuba si yaso kujja ziba ntono bo balowooza nti bwaba ine kimuluma ino ki expressing nga bwayagala ngabo anyhow tekifaayo kwani obani so kati yaje bwatu kuyagira naye tukiza tugane myaka 2 mukulu musajja mukulu naye era guidance kiku yakyajeta kuba kenewuza wana abantu wano kati myaka 2 yandibadde ali ku university omwana wa yandibadde wano singa ali ku university kati waba ku university nga tanna mwaka gwa 2 machi aza akuze naye era akyali muto akyali muto yetaaga guidinga naki nekirala mulimu ebituuka ku baana ndowooza atereere kati abamakasi bwafuluma ekkomera agenda kutegeera nti ku Amerikano twakyalawo bukyazi tulina okwesizaawo obulungi kuba senga yamukubidde eno byangu naawe kitaawe emisango gyamwogera kuli ogwali gumusibizza kati then abakompeyalinga famire ebbiri ne tulaba ne famire endala nga naye omwana waayo naye Solomon alina akawala akaata naye bwe yatuuse naye yafunayo akazungu kalungi era yakalazi kitaawe kakati abadde bagamba nti abaana balina enjawulo sigiraba bonna bali eri baava eno batuuse ku bukazi buzungu ono akwana naye ono alina ku mpisa enjawulo ono yawadde olubuto okutambi ono tannawa lubuto tannakwata butambi kitegeeza Solomon Kampala empisa alina ayinza okuba empisa asingako kwono naye bonna ebikolo tebinnaba nanjawulo bagadde bazungu bonna atuuseyo bonna bali mu kukwana bazungu ate nga bavubwa Solomon ne gundi ani asinga obukulu simanyi ani mukulu naye oyinza nga bali tebeereka wala omwana ayinza okuba ali myaka nga naye 2 Solomon Kampala 2 ganjo naye ali myaka 2 naye ye neeyisa gye yeeyise tannaddamuko ku taata we tannavuma muntu yenna naye sebo ono owa Kamiri avumye ne ku bantu situation ziri bwe ziti Solomon akuze ne mama we ne taata we bakyali wamu kati oli baayawukana nayo factor nkulu ate tukkiriza tugaane ekitegeeza oyagala kugamba owa credit ogibwa weeri bano abaana bakyagulanye badde ne maama ne taata naye ate Katonda n'abayamba mu kubanga abakula Kyagulanyi we yatransformingira n'atandika okweyisa ng'omuntu yalinga kiso abakweyisa nga bwe yali yeeyisa obaana boono bye bakola n'abooli bye bandibadde bakola era paati eri gye yatambulamu ebbanga eddene Solomon ng'akula kyova olaba eyagala okufaanagana n'eyooli tuuka eri kwana bawala bazungu n'ono kwana bazungu kati akamuyambako nti taata alina we yatransformingirwa woono n'atandika nti ate ekifaananyi mwe bamulabira ekifaananyi kyatamamu kirala alimu embeera kati y'obukulembeze kati n'abaana tugenda meetinga abantu yambalako bulungi tukola kino abantu balina bwe batulaba owa Kamiri kitakirina naye nze ngamba owa Kamiri ye eddembe lino maama we ne babbi alina empisa naye maama wo ono eyamunacharinga okukola bino byonna kuba ono omwana ojjukira gundi gye twalimu saga ya Kamiri nga buli mwana amugamba kavuma muvume naye ono ssebo Kampala naye tagenda kuba byawandika ku exoko tebyali byange alinako yayogera ebigambo oyo omwana Kampala era abo ne babiri yakitingako kati nze nkugambye bano abaana enjawulo eryawa wamu ono kitaawe woono ya transforminga n'atandika okweyisa ng'omukulembeze kati abaana bababeerako nnyo temugira ekinaakola bwe kiti ekinatuswaza naye era naye olwagira nti taata nze natuuse onafunyeyo akazungu era akalina nti agira naye okafunye naye mpolampola naye ono ye bwakafuna taliiko amugamba nti mpolampola ng'atega kamera ze ng'akola atya yenjawulo ki naye akatambi konka kuwe akatambi tukaleke naawe akatambi kajja nokuyamba oli omwana mukugu kagenda kunyamba ki yali akola mu katambi ffe tuli mu kubinyuka kakati ate tuddemu naye omwana yabala kakati abo be baana then kati kanve ku baana era abaana bano bakompeyalinga bombi kati ng'ovudde ku bano owa Kyagulanyi owa Kamiliyoni naye ono Kyagulanyi yayagala obuyinza
bw'okwata kati bayire kati omwana wa Kyagulanyi olw'okuba ye atunuulidde entebe luli ku levo y'obuyimbi bageraageranyiza bwotyo kati bw'onodda ku Kyagulanyi nga yali ayagala buyinza mugeraageranye n'owa Muhoozi naye ayagala obuyinza kati abo olina otunuulira nti omwana wa Kyagulanyi ng'alina emyaka 2 ali ku bazungu akwana naye ate owa Muhoozi ng'alina emyaka 2 ali mu kutikkirwa mu Sandahurst. Nina ekibuuzo lwakuba simanyi nnyo biki bye bagira omuntu agenda oyingira amagye Solomon ono ng'asize okuyingira amagye basobola omukuza ku sipiidi ng'ono bw'akula asobolera ddala lwaki kati anti kiba bwe kiti amagye basoma kati abaana bano bagenze ne basoma tewabalabye basoma mu ttendekero ly'amagye erisinga okuba eryaki ery'amagye kati era bw'anajja wano bwe banaatuuka nga banoonya balina ebisanyizo agenda kuba omu ku babirina kubasomye kuba asomye naye mu myaka gye gimu mwe yayingirira amagye oba yayingira 18 noono essaawa zino akyali muto akyasobola okugayingira okitegeera n'agatambuliramu mpolampola n'ogamba nti okumanya nze Kyagulanyi nayagala eggwanga lyange lino nange omwana wange wabanga amagye ge gafuga omwana wange naye mutaddeyo mu magye naye nakugamba nti abaana tuba tukula nze ndi munnamateeka ojja kwekanga abaana bange abasinga bajja kugezaako okwagala okunfaanana naye kyomwe kiri mugundi mu Uganda wano kuba nina olina omwana Paulo Kofero gw'omanyi ayimba tiwamulabye aliwo Kaponi teyayimbye bwaba Kaponi bamusuula negundi yayimbako ekyo si kiyimbi byagaana bugayimbi naye ng'obalaba nti bagezaako ebya kitaabu byagaana bigaana kuba kati olaba kanso kwenkwenze gundi yange gye nnina ono mu Uganda batamane ba Amini omanyi bameka bali manyi tebalimu magye naye mwe bali mu byobufuzi ngaani bitabani bye biri eyo byeyagala kivuga mu motoka kyeyagala Obote muwala we namulabye ali mu kuvuma oba Zubeda nakasuku muwala wo Obote binayiisa oyina gwomanyiyo Obote ayina akena yani Obote mutabani wo Obote akena president wa UPC omu yekka naye era omulaba talina lugendo akuza kiviiri kye talina buzibu akuza kiviiri kye kati tugende ku binayiisa lule kati ate abo aliwo tugenda mu bayimbi mbo tewali wadde babinayiisa tebaafuna budde bukola ligasi baafuga akaseera katini balula akaseera katini nnyo ne bavaako naye gye weegendereze abakulembeze omwana akulidde mu State House osuubira akula yeegomba ki kubeera mukulembeze naye nina obuzibu era bagundi bonna ojja katula abayimbi abaana bagana baganira omutabani wa Bebe Cool omukulu era naye yali olwalaba nti atabenga muyimbi yayagala kukola ki atutawanya butawanyo ekitalo ne kigaana buki azadde abaana ekitalo ne kigaana bugayi naye nga ayagala kuyimba nina kyendaba kanso katono ndaba bano bonna abaddeko opposition tugenderere mwami Kyagulanyi ne Besigye ne mwami Besigye omwana wa Dr. Kizza Besigye wamulaba alabako omulenzi era ali bweru eyo kyeyekola okimanyi naye ali awo yakuza enviri zimuli maaso alinga bino ebiwa bino ebibeera ewaka aba bwati bino ebiwa bimanyi bino ebimbi biba tebiraba birabira buli bwebiti ali bwatyo abigula n'okubigula omumanyi ayina byalimu tebitegeerekeka yaviirako ddala kati simanyi abaana babakulembeze oba kiki naye kati negundi negundi mwami Kyagulanyi obujja kulaba ngaomwana teyakula naye bamaama ne bamutwalamu Amerika awo so ate bano abaana naddala kati Saasira Chameleone be batwala nga bato kuba oyo Abba Makasi bamutwala akuzeekuze naye bano be yagenda nabo nga bato bagenda kulya ddala nga bazungu then bw'onodda naye abasigadde abantu nga bali mukulembeze ng'akuze n'abaana be mu nju ojja kwekanga mubaamu omu ababiri ng'ekkubo batunuulidde lino mukulembeze kitaabu kuba kye bamanyi kati President Museveni yali anyumya mutabani Omuhoozi nti teyasooka kwagala magye oluvannyuma we yamala ndowooza n'alaba muzeeyi we nga komandi zaakolako obukozi awo n'amaana ayagala amagye n'agayingira naye kino olina kyoyogedde ekyagundi ekya Solomon ogamba nti bano abono bali mu magye omutabani wa Natasha mbadde nti ntunuulira ku bana abaagala obuyinza tuba tulina Muhoozi
ayagala buyinza ne kyagula twawulidde ebigambo bya Gundi walabye ku Gundi ani ono Bukenya giri bati awulidde ebigambo yayogedde ng'ayogera mutabani we yayingira amagye kye kyaddako yafa accident tugende mu maaso tugende mu maaso kati naye bano ababiri abaana ababiri bagenze mu magye ono mu myaka 2 bali myaka gyegimu gyegimu ye aligenda kutandika family nolowooza yandibadde akola kisaawa eno ye nga ye talina kyeyandidde ayagaza mukazi esaawa zino either oyo omwana alina kuba yandibadde ali mu kusoma ekyo tasoma simanyi oba asoma tobikola otya engagements leka naawe kanso nze sobola obikola otya nga oli omwana alina omutwe mulala Kampala omumanyi myaka 2 ali mu engagements na biki kati Solomon keko kabadde nako okumala ebbanga akakazi nzikinalabye bagira alina ke yali akafaananyi anti bonna bugula bubuzaabuza naye ng'ekifaananyi ekyasooka nti eyo alina omuzo nendowooza bigatte kati kyenalabye ekya yamuintroduces eri muzeeyi neŋŋamba kakati ku myaka 2 yandibali tali mu byabakazi teyandipapye naye kati ye waali ate tokimunenyeza lyekkubo lyakolaki lyayagala naye woba ojjukira omwaka gumu emabega 2 era yali ali mu Amerika bamugulidde emmotoka ez'akabi wamulabako nemmotoka oba yali BMW omwana ng'ali mu kweyagala buki bweyagazi kati oyo life naye obulamu bwe kitaawe yabukolerera abaana beyagale ekyo tosobola kibanenya kati ono babenga bava mu kusoma wali baguladuatinze mu magye ono ali bwatyo nga bwali bwemwenda kati obassa bombi ku ssaawa zino wano nono wano nti ani alina chances ennyingi ezifuga eggwanga kambayo ne kaisoli naye ensi za Afirika nga tonnakaaya nabwo ozitunuulira zonna mu Afirika ekigaba obuyinza ebintu biri bibiri ekisooka magye amagye gegagaba obuyinza mu nsi za Afirika zitunuulire zonna ezikyubaddemu enkyukakyuka ekyokubiri bantu naye ate lwaki amagye ge gasooka abantu basobola okuwa obuyinza amagye ne gabukulisa kyokka ate amagye gakuwa obuyinza abantu tebasobola bukulemesa katandika okutunuulira Emisiri ani yagaba obuyinza nga bajja Hosni Mubarak gali magye abantu ne bagendera basabayika ku kkubo amagye ne gandi gasaidinga nabo ne bagamba Hosni Mubarak avaako gonde Saddam Hussein gonde tugenda wane Sudan bonojje Sudan magye ge gagabye obuyinza abantu basooka ne beekalaka amagye ne bakiyingiramu ne gagamba akati mukulu tuzze saidi wano womula Burkina Faso ge gagabye obuyinza Burkina Faso ani yagaba obuyinza magye zonna ensi zikole ki bino byenkugamba Kyagulanyi njagala ofuga eggwanga yandibadde alina okuba nga abimanyi bitegeera kati eso kati ye oli strategy ye n'amanya kanfuna amagye nga nze nga duumi naye ate nga nokulekuluutinga maze mbikuluutinzeemu abange babeeremu bano basomedde sande asita bagenda bakuliza ku sipiidi eyawaggulu onoogenda ogiraba oti nga bali bagenzera era kusoma anti ne muwoozi yennyini oyo bawuza bamukuza ojja kulaba nga amasomero mu yayita era bajje no balina abasinga tebagagendamu ebyaddala okitegeera ate kati bano bebawummuza balina okuzzaawo ani bawummuza abaana tugenda kusirikamu wano n'obintuuka mu 2-3 omwana ali ku ddaala lya Jeno Luhamya Meja Jeno Luhamya onogira bwoti ani oli babadde babiri owa Natasha onogira ogira bwoti nga Luhamya ne gundi bakulira SFC ono akulira SFC ono CDF ono entebe agikutte ogenda bakoloti nkujukiza banaffe abalugave Abokof and Free Slap ekifuba kikutawaanya okuba emyasi olina ssenyiga kifuba tekikutuka olina ssenyiga akulukuta ofeekeera kozesa lugave Abokof and Free Slap eddagala lino lyakisibwa ekitongole kya National Local Authority okubeera nti litundibwa ate nga tugamba nti abaana bakumyewo ewaka abaana mbagulire lugave newabaddayo muteere lugave mu gundi mu keesi lugave Abokof and Free Slap ate awo tutambula ne lugave Abbas Slap ofuna ekikeeto ovaamu lusayisaayo nagasi mu lubuto olina omuliro mu lubuto akozesa lugave Abbas Slap awo saa zino zitta obeera n'omuntu n'agenda emmanju n'awunyisa ennyumba yonna
abalusaazi okusesima basesima kakati Lugave Abbas Serapu yagenda okubeera ng'akutaasa ekizibu kino abaana bakomyeyo waka babadde ku masomero balya bijanjaalo mu piiki anywako mpola anti bamupiike mu kigero ekituufu muleka anyweko makya amaze okunywa kyayi anyweko kakati eddagala lino sanga pharmacy zonna wamu ne drug shops era gwe alebera eggwanga genda tukira ebintu bya Uganda gyokubeera nga ofuna Lugave ono Salaamu Musumba yaddusa atya Salaamu Musumba yanga yayogera ebigambo nze sigenda kuva wano tubuuza kati opposition eno abantu bonna nga badduse bavudde mu ggwanga Uganda Mwami Kyagulanyi taliiwo Ssemujungwana yadduka Salaamu Musumba addusi Lutamaguzi yagambye agenda oba agenda nkya Lutamaguzi alimba tewali alina kyamwagaza mbwe kiri mu Uganda bw'otanguwa Lutamaguzi alimba oyo mwana wa waka Lutamaguzi mwana wa waka tebasobola mumukwatako opposition esigadde wakati naye kuba nina gwe mbadde naye ambadde ne Sewandagi kuba Mwami Kyagulanyi yatugambye alina amapeesa ganyiga ne Ssemujungwana alina amapeesa ganyiga naye amanyi abagamba akyalina waali tayagala bategerewo naye tanawe yasatolinze wajja osinziira alabe kyagezaako kugatta ku ggwanga ye Ssemujju talina kyagenda kugatta ekyo kati Sewandagi n'aŋŋamba nti essimu eno eri osobola okuginyiga ng'oli wano mpozzi anaakolanga nkola ya remote TV ebeera ku kisenge wano n'onyiga n'ogamba njagala channel number 4 naye embeera eyo eri mu Uganda ensi za Africa ng'ezabadikita nga bwekugambye nga obuyinza bugabwa amagye n'ebirala kati wano e Uganda amazima matuufu tulina demokrasi akola ebitundu 3 ku 100 nsanvu neziddawa biragiro n'abalina buyinza bye baagala ebyo omukulembeze yenna alina okuba nga akola ki nga bimanyi era naye Mwami Kyagulanyi ng'agamba banne munnange ate mutukoze bubi abali mu diaspora ffe twali tumanyi abali mu diaspora abantu mube exposed okusinga be mulese wano naye kikwaza ennaku nti ate abali eri ate bo babisi okusinga n'abali kigambo tukozeseza kinene kankyogere abali eri nga bakyalowooza nti Kyagulanyi asobola okuba n'enjukajuka gyayita ate bo babisi kusinga kuba n'abali wano abaana kati balaba ne bafuutu soja it's okay mulimu ekkerenda ly'okwata nga likaawa naye n'oguma n'oliwo omuntu awona kati nekkerenda lyemba wali kaawa naye balyetaaga nti n'abali wano e Uganda batusooka ne bagamba omusajja onedda kyagamba tekisobola kukola naye nalabye omukazi omukulu nga atuludde ayimiridde n'abasajja abakulu abamaze ebweru ebbanga nga bayimiridde ng'ali mu kwadressinga Kyagulanyi n'agamba Your Excellency the President of the Republic of Uganda Kyagulanyi Sentamu and the First Lady Babbi Kyagulanyi nenkulabira Mwami Kyagulanyi yasimayire ekoona eno mu matu nenkulaba Babbi Kyagulanyi bwamwenyereketa okufa ekyo mu matu kibadde kyetaagisa tewagirabye n'amala n'asooka n'ayozaayoza naki ne gundi first family yeyo bwatu bweyadde agiraba naye ng'agamba kati Kyagulanyi okumanya nti he is not serious at all n'amwenya omukulembeze omutuufu first of all tolina kumisguidinga b'okulembera nadde musobola okukwata omuzira agamba abantu ab'ekituufu nti nedda nze Kyagulanyi nga ntegeera bungi nga sikakiddwa nakakasa nti Uganda waliyo omukulembeze waayo namukakasa ntya nga nzikiriza abakawange bonna okulayira ne mulondera ne rope ne ssente nenzikiriza n'ayipodi omukago ogutugatta eggwanga linga litambula n'ebibiina byaffe nagwo nakkiriziganyiza ntuguyingira ne ssente nzifuna omukulembeze tulina misguidinga bw'okulembera kyekisooka kati neŋŋamba bambi bali babisi Kyagulanyi ayongedde n'abayiwako amazzi nabisiwalira nakati ye bwatyo bwavuze ebbanga naye n'abagamba ekisembayo nti kakati mukyali awo nti n'amakanda ngasimbidde ddala wano mu Amerika era ababisi ab'enduulu ne bakola ki bakuba wengenda okusinziira kati ntalaage eno yonna abali mawanga eno tunyweza struggle neŋŋamba ye naye kati bulimba kikakyo lwaki nga wali wano n'oweebwa omukisa okusisinkana munnauganda
n'okubala ali wano n'okubali n'okubali ng'olina omukisa ogubatuusaako mu message esobola bamotivatinga mwe mwebuuze ye Kyagulanyi yeebuuze kiki Besigye kye yagambanga abantu ekyabajjanga mu mayumba ne bajja ne bawakanya gavumenti ye kyatasobola bagamba abantu kusituka mu mayumba kitegeeza olina mu message gy'olaakinga okutuusa gye walaakinga okutuusa ku bannansi naye akyalina lavu y'abantu ani omwami Kyagulanyi abantu bamwagala baliwa ewe bali erujja balaba wano baliwa abakyamwagala era naye bwe yamaze abantu baagala nkyukakyuka bwe yamaze n'akola kyasobola kunyanyaagiza mulere kuyimba mwawe era n'abakubamu ziraapu wamulabe ne John Megadi degaluwanyiwanyi sekiseki pekipeki awo wo mulungi era effe ekituluma kimu nti yava wasobola performinga obulungi najja wano watasobola kuperformingira era awo we mulungi namulabe ng'abakutte nga byebyo naye kati oyazimza ensonga z'obukulembeze amazima buli lwajja okwogera ku bukulembeze bulina okutambula akukwasa ennaku bw'obanga ogoberera ebitambula wano tokwatibwa nnaku era baganda bange abali ebweru mutumalamu amanyi muli exposed bannayuganda bangi tebasoma bitabo tebasoma byafaayo tebasoma Afirika obukulembeze butambula naki dikiteeta bw'aba agize olina kutambula otya naye mmwe ndowooza kemututse mu bazungu ate bo bawa obudde okusoma mmwe mwandibadde musobola okusoma ku politics bw'alina okutambula ng'omuntu ayogera n'omwanaliza nga n'oganda naye ono nedda weeba byaggwanga ekyo nekyeggwa naye ntunuulira ng'ali very happy ne famire ye wabalabye n'abagamba akasembiyo nti Museveni yali alowooza nze ajja kuntrapingira e Uganda kumbe nze mission yange yali ewedde mission ki wano yalekawo olusuku lwe gyali ebweru olusuku yaleka lulimi balomba akasente ke kajja kagenda ku akawunti atambula kuba ge mazima kati wali nkyukakyuka mu Kyagulanyi kyagenda kwetta abantu ekinjagala basooke bategeere ekyokubiri tudde ku Mama Salamu Musumba era abantu bategeere Kyagulanyi naye yali Salamu yatulimba nnyo gundi eyo nze yagiproduce kati badde nkuddirayo from day one Kyagulanyi twamala akalulu yadduka n'agaba baagala mukwate amagye ne gagala tegamwagala poliisi negamba temwagala Minister of Information n'agamba tebamwagala tebalina kye bamwagaza wabula bano Basalamu Musumba bo babaagala ne PFF twalabye ku gundi ekipapula kibakuntumya kwe bali ne be batwalayo bakwa ekibiina kya PFF kyonna ne Nupa ayina beedi mutwe bagundi abo ba before bakwata ekibiina okutandikira ku mitwe bakutte patroni Besigye omuyambi we Sam Mugunya bakutte president Lukwago kulisi bakugambye tukyalina ku vice president wa Eastern Salamu Musumba tumwagala Ssemujju Nganda Secretary General tukwagala ate nga kwebali wabawulidde mu kooti ku gundi era nga ne bagamba nti abo tubanoonya TDP abakola ki abagala babatwale baba prosecuting kakati bano ababiri bano okudduka olaba ensonga naye ye Kyagulanyi okuva lwe yadduka bonna be yali akola nabo command gavumenti tebalina akeera buzibu nga bwe yagamba finally mwami gundi alya butaala buli omuyeya mwami tebamukwatanga n'omutandika otya mwami Ssenyonya alya butaala poliisi yemukuuma ne banne kitegeeza Kyagulanyi atambulako mebuye tebamunoonyangako tetulina bujulizi oba Kyagulanyi osobola kumawo nkomawo kuba lwaki sirabangayo nsonga ne lisiti y'abana abaali baagala okutta Museveni taliiko lwaki abatala emisango gyano bajja okuteerako ebaagalira togimanyi anti ngamba olaba alina jja Dduyiro anti n'olwaleero ne Dduyiro lwe baakwata abadduyiro yaye tebamukwata naye gundi no mulwadde Nyanzi chairman katumusabire awo Nyanzi mulwadde nnyo assa banne yabawaayo finally nalabe King Sir alangirira ekivulu ekirala bw'aba Africa balinde Lugogo King Sir ye yeekolera ssente uyo wamwe ssente weeziri mukoddomi w'embuga ate ngamba oba kyabwereere naye ssebo kuyingira 3 aba Africa Lugogo mukoddomi wa mbuga akuŋŋaanye ssente ze teri agambayo kyobeera sokola nti mbadde mutambula naffe mbadde ne kasoma tuvuna ku lwali oba ku namba yesi enamba eri 0705516319 0705
tugenda ogenda fuluma gwanga mwendi sina ngase mu jonganda anze ndi wano impola 0705 51 63 19 tunyumyemu ku nsonga ez'ettaka ez'enjawulo naki mbeera ngamba abantu ebizibu by'ettaka bitandika lw'oligula wagula wakola ndagaano ki wakola kunoonyereza ki ng'ogula kati mu transaction yaabyo ebizibu bitandikira paka eno mukola due diligence eba temala na biki ani yawandiika endagaano yali mu kiroozi ki ezikuuma gwagula oba atunda n'ebiringa ebyo biraako tukwatagane tuyambagane whatsapp kweri kweri ku whatsapp nnyo kale mweramu